ene suti ya muhozi jikwati ene kuli milioni 3 tuteka kuliyimba kyo mugireke njizi ate waliwo ziri endala zikama pesa ziri kuki ene suti bwoba toyina milioni 3 fuuka mala kwiniyo jambale ali ku Facebook live tuli ku fitizi kale bane tusaba Katonda omwoyo. What do you miss about your dad? I miss him. I always cry. Nkaba mumisinga omuntu ofirwa bambi tosigala kyekimu. That's a fact. Obulamu bukyuka. Mu divinity twasomanga the dead are not dead. Now let us assume nti balina mu bbanga awe batulabira nga batulaba. Oza mzee msanyufu naawe. He gave me 2 things nga tanafa. One, to protect my mother, which I will do and which I have done. Taata nge kigambo kye yasembayo kungamba yangamba yagala mama wo. Era kyenkola. Anybody who plays with my mother, I wish him luck. That's the only thing that matters. But they don't matter. Ono Mirundi yasigala umulala. Era kati kyekisumbuwa bakasuku banayo. Ate wenjogera bakasuku bakwano ba muzeeyi abamu. Yafuuse tamu ya ku representing aba. Katika suku njikozesa tamu abayina endowooza ng'eyiye. Tamale Mirundi senior Yaffa. Kikirize. Oli mubabikira. Mbabikira banekanziremu mbabikire. Muleka. Kati amuwa amagezi nti mwogere ku yamuwabya. Saimuka akubulire nwana y'olutalo. Akakubulire. Kanyamba abantu kusasomera. Baleke. Taata tutalo lunaku lwa taata. Wa waludda kikendala 3 ngoli ku kintu ekyo. Awunajata ngokugamba naye Saimu atulaawo n'awuliriza naye ayinovu. Agweddembe ly'okuwuliriza kuba n'ekiri nakyo bwe kikola. Kireeta abantu batuvume ekyo kikasike nga kiriko simu bwe kiti. Kino omutwe kukiyabbatula ya pikipiki. Nape bintu jjokola. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada. Jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Alexemo official inajo siziro kubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos zifaanaganako bweziti babuzaako mugamba mutya mwasize muteka student no muri bulungi yona gye musinziro kubanga ate mutulaba kale share tugenda gitekano zonga tujye tikenga 12 yes unako anko genda kukwata muko ka sound kako unako lwayenga 12
aguba guweredde ddala omwaka mulamba bukyanga muze Joseph Yohana Mirundi otaba taata we Joseph Tamale Mirundi senior then Yohana Mirundi ye taata we ye jjajjaawo then Joseph Tamale Mirundi era ateyenza abamulamu obwensi eno yes guba mwaka mulamba so we tuli wano nako olwaleero tusinzidde tukoledde ku mobs wano yes natandise okusoma Saimo kanzireyo nsome. I don't have time for these boys around town the Kasukwa and the West naye gwe olikolako ddi nga kyokola kikyo kitya n'okolako ekyo n'ogamba nti kino kyenkoze kyange watandika YouTube ogikolera abantu kolayoko ekintu abantu bebatumotivating okola kasi bagamba nti aboogezi be batupushinga to go to different heights. Adam ani yamwogerera Adam Sitaani already era yaliwo tomanyi bagenda okutonda Adam nga Sataani yabetulweyinga dda Katonda nze ndowooza kola ebintu nga bibyo mbikolera abantu nze buli mpulira abantu nga boogera he nga nkola where there is no noise I don't work. kakati ki ekireero ekya final ki ekikuzisizaayo ku ssomero Kasukwa abadde nga neegomba kubanga bwe nagenda Makene nefuna degree ya psychology yajja nanneebuuzaako naye n'agenda ate n'akola ki kati nategedde n'okufunayo degree endala because I think is living up to me. Omusanga n'ey'amawulire yalina diploma mu mawulire si degree saagala oyogere by'otamanyi. Get your facts clearly. Kasuku yakafuna degree alina diploma jajija ne wali ne case atera n'ekyaji mu bigambibwa nti nyini wa institute diploma gye yajija baali ba mikwano ne maama we nkale katudde ku gwe katukomyewo ku nze kale tetujjagaana kuyisaayisaamu mu luzungu babuyitabo mixers mayingo teekamuko kanzaali n'otabula yes abasaa kutwalayo kubanga newenkola statement emu okozesa omutwalo gw'ebigambo okugjawo byenjogedde kati ansirise neneyongera kati ate ennaku zino kati olaba abantu kati nategedde banjagalako content concentrating ku content banjagala bambeeze mu ntalo kati bakasuku kye balimu ng'ate eri bakola kati abantu bakwagalako content so tuwa abantu content ekisooka wabadde awo n'ogamba let me go back to school lwaki okyuzinga wano lwaki ekyuzinga Kasuku tasomerangawo era teekawo abiri naye ajja kundaba tusobola kukolayo emboozi nga taliimu gwambuuza nti kiki ekyakumotivating oli munne alina diguli ya muteesaloyo okusobola okuwangula these boys kanzije mobuzi nsome era osanze nva mu lecture room bano bendi nabo ba classmates bange abapya we are just knowing each other tuli mu freshers ball okola course business international nkola business international junior bannaye atakutya gwe ntya international business ana joininze today tebaine enrolling orientation nagikoledde online amanyi okulaminga yes kiki kyogezaako nesa imasi kutegeera olinga ng'olina omuntu gw'okolera olina engeri gy'onzigyamu ebibuuzo ng'olinga olina omuntu gw'oyogerera junior guno omutwe ogulaba neekolera lwaki mba nkolera abalala kati kyekikusesa nze ndikulaakulanako onsanze mobs I'm from the lecture room kyokka sononya wona ali muno nga takotasoma abeeremu ze nsoma. So how is the experience? Yeah, it's good. I've loved the school. Yeah, we shall catch up. It's the syllabus.
Dunia. Kale onako olwaleero in a special way. Manyi omwaka nga tolina mukisa gulaba ku muntu gwe wali olaba. Nga tolina mukisa gwa kuddamu kubaako w'omusanga. It is a bit hard. Yes. It's a good thing nti gubadde naffe olumu badde sharingirako some of those experiences. Yes. Naye tugenda kufundamuko ku byendowooza kuba kati the experience when he left you twali tugyogeddeko tugiyiseeyiseemu. Wembadde ndowooza tusobola otandi okukwogerako. Did you have any expectations mu bantu z'otafunye? Ebiseera ebisinga omuntu bw'afa temufaayo ffe weetuli babeera bangi. Bagwe temufaayo weetuli abaagamba nga temufaayo weetuli babaddewo. Kisooka obukulu nsooka okwebaza abo ababaddewo in a special way. Kuva muzeeyi we yavaawo. Ndowooza omuntu gwe nsingira ddala okwebaza nga sinadda ku bali abatabaddeewo is my older brother Ham Amis ne mukulu wange Yasin. Bandabiridde batubuze bagita kubudaabuda era Saimo tewali nnyo kye mbadde neetaaga kye sitafunye okuva eri abaami abo. Era mbaagala nnyo bambi. Yes, abantu bangi bagezezzaako okulaba nti tubeera mu bulamu obubi. Bagezezzaako to make our lives difficult. But at least for them, they have really made our lives good. N'abalala bangi nnyo. Era ne nebaza ne government ne President Museveni ne baani bonna. Kaakati expectations nze Saimo okuva muzeeyi wange we yavaawo ndabye enkwe z'abantu. Yali yakafa ebyabaawo ne bibaawo ebya famire naye nga buli kimu nali nakikola ki mukama wange boss mulowooza temugenda kutuulako wali bambi katono katumalirize katono. Ndabye enkwe z'abantu, ndabye okwefuula kw'abantu naddala abantu abaali kulooza ate kinneewuunyisa abantu abasinze okutubeerera ate abazibu ennyo ate be abaffe ate be wali olowooza nti bajja kubaawo. Gugenze okwera omwaka mulamba ng'abamu batuliddemu enkwe, abamu ne batuuka n'okwekuba na ssebo bansibise. Muzeeyi be yali yalekera obuvunaanyizibwa ate okubeera nange. Kitegeera omuntu waabeerawo wabaawo abamulyako, wabeerawo bapretenda, naye omuzungu agamba nti time will always tell. Kituufu omuzungu kye yalimba. Kaba kaseera. Tugenze okutuuka wano today. Today. Nebaza nnyo taata waffe Sali. Kitegeera abaddewo. Kubanga ffe taata waffe omukuza gwe tulina owaffe owa famire ye muzeeyi waffe Sali. Era tumwagala nnyo. Kwaye yali mukulu wa taata wange. Mwebaza nnyo. Naye tugenze okutuuka wano ng'abantu bandiddemu enkwe. Mikwano gya muzeeyi wange egimu ogikubira essimu tegikwata, abantu beeyamanga ebintu bingi. N'abajja okuziika bennyini. Abamu tebafunanga na buvunaanyizibwa kumanya. Ebintu ebimu pulezidenti bye yatusuubiza tetwabifuna, byakoma mu mbu. Naye regardless we have moved. Bwe twali tuli mu lumbe ngenda mu bangi abaayogera because abasinga baayogeranga mu plural mwenna. Naye ngenda kukwotingayo abasinjula. Yali mwami Gashumba. Yagamba linnyamuko ng'obadde weesigulirako akoze eki. Mundaba y'abantu bagamba tolinnyangamu wadde abolinga speed. Gashumba tannyambye kyekisooka. Gashumba tannyambye. Ndwawo nnyo n'okwogera naye. Naye yakuwa amagezi. Kitegeera. Yampa amagezi ag'ekisiru. Gaali ga kisiru kuba mu kiseera ekyo
Junior yali teyeetaaga kulinnyamu. Junior yali yeetaaga abaana abaali basoma basigadde batya nga basoma. Family yali egenda kubeerawo etya. Ebyo bye nandibadde nsuubira nti concentration y'agashumba we yandibadde ina okuba zikunze. Nze bino ebyensi bino bye mubeeramu ebyenduulu. Gundi anvumye tujja kubavuma. Era ekyo kyosa imubeerawo ng'okimanyi. Ate ekibakugamba Junior nti nga lwaki nninnyamu? Nsooka ompa ensonga lwaki. Lwaki olinnyamu? Omwaka gumu emabega tetwakoleranga mu mbeera eri. Iri gye tukoleramu. Kati nga bali ku ssimu. Kati akwaga omuntu. Embeera y'okunkuumisa amagye. Embeera y'okunkuumisa amagye security singa nagifuna dda. Nze yali yagigaana. Fakiti nagende wa Jerusalem Sale n'angamba bakukuume. It has been the government which wanted to give me protection. One, I'm a senior citizen. Akono bagamba lekera okukakozesa. Two, that's a fact. To see YouTube oba blogger these boys. Okubabeeramu nga ndeekaana banzijeko amasanyalaze, it doesn't mean nti mbeera nabo nga bali embizzi gye babeera. I'm not their level. Sayima ekizibu kyammwe nabayingiramu ke kamanyiiro. Era nkalaba nnyo Kasuku alina nnyaka. Kasuku bambye pretends to know me. Okisegeera. Era nnyenda mmukolerako era leero mulabye agamba tulina tribute. Gwe Kasuku okole tribute ngaani? Nga munnamawulire. Oli mulekwa, oli namwandu, mu famire ya mwami Tamale Kasuku wayo. Lwaki sigwakolera tribute? Ate kyegamba nti Sayimo, ekizibu kyammwe bannamawulire mugeze embuto mwetaagadde wa mingi kati mumanyiira. Omuntu nga famire abaana b'omugenzi with me inclusive fa abagamba nti kati tugenda kukola tribute. Tribute yo gitegedde. Akikola ngani? Kasuku ma Junior naawe. Let me tell you. You're being too personal. Mulekeraawo okuyingirira family ezitali zammwe. Gwokolera tribute kitaawo. Yali public figure yali munnamawulire. Yali public figure nga munnamawulire. Maama wo mufuule public. Taata wa Kasuku ali mu kiga nga tamukoleranga tribute. Kitaawe is still alive. No, ate tubisalamu. Because this message is mine to him. Akakanya akajanja. Muzeyi Yaffa, good. Katireka family ye emukungu bagire. Kali. Okitegedde. So sigwe kujeri lubuto lwo. Olulimu enfaana n'ofuna akati wootula ne bagwagwa bannono gakati tugenda kukolera mwami Tamale tribute. Who authorized you? Whom did you even inform? Whom are you working with? Asibwe bikola. Learn to respect people's families. You have ate nanvuma. I have a right to grieve for my dad. Nina right okukungubagira taata wange nenjiriba myaka 10. Sikolera ku pesi ya Kasuku. Kati we move forward. Kasuku era tukadaga singa maama wange abadde omanyi kisiru tekitegeera. Let me pump some sense to that boy. I don't know why mukazi we beautiful utamutuza namugamba Kasuku. Mirundi was your friend. We accept. Yakuyamba. The whole world knows. Obo chegano, obo chiwakana, yakuyamba. Na kulekera omwana we. Omwaka mulamba Kasuku agumaze is conspiring against my back. Akwatagana balabe bange. Ate byatandikira dano kuva mu family. Nze no katika Kasuku ntandika okumukyawa. Byavira dali mu lutalo lwa family nga ina abantu bayogera nabo mu bobba and you know it. No siman. You know it. Ne meeting ze mwalimu nga nawe mwoziri. Kati chokola sisha. Anada bakubirako kama simu. Byonna nabimanya. If you think I don't know, I know. Chokola kali bulirayo kino. Chokola kikyamu nze nakola nayogera ne John omulundi gumu John nga ngamba kukyusa bye nali njogedde kyekyoka. Sikwe kati gwe wabingamba. Ani nali sali. It is a guy nero. Sali mu meeting. I know omanyi kankubulire. Gwe siku castigating. Osigera. Nkubirako okulaga nti manyi bingi.
kale nembali atuconcentrating ennyo ku bondi ya muzeeyi so nga tukomyewo ewa tukome muzeeyi kuba buli wetugenda mu kuyomba we've done the same okay tukomewo ewa muzeeyi so ensonga y'abantu weeri nti junior mu kulinnyamu osanga you wouldn't be having ebekwegoba wegoba noono let me tell you authoritatively I will not change my life for idiots. I'm Tamale Mirundi Junior, son of Mirundi. If you want a war with me, nze ninga potassium ndi yakitinga mangu. Even at school omanyi oba oyagala kumanya omuntu character ye president yakuwadde ki for intelligence eddayo neekunoonyerezaako kuva ku ssomero character yo ereki. There are people who are good, they are intelligent, but they cannot own public offices. Ojegera nga takolera mu system. Era ndabanyaja ati adija namyalo kimusumbuwa. There are people who are loner players. Mulungi ng'akola yekka. Naye mu ttiimu gwaka takola. Tasobola personal relationship ze n'abantu si nnungi. Kati nze kye nnina. Saimo ndi mulungi oba oyagala obulungi bwange. And I'm not here to market myself. Nina omutima omubi, nina empisa embi. If you open your one me, I'll fight it. Mwaka guno Luttalo kirwesita wangudde. Ensonga ena kuba ku ntalo z'owangudde oba ina kuba ku ntalo z'olwanyi? Nkyalwana, obulamu kulwana. Tuli mu nsi tudde ng'abantu toyina kye wabakola ninga bakuwalana. Nga bakuwalana. Abantu b'oyambye kitaawo be yayamba nze ndabye enkwe z'abantu. Omuntu nga yali azzeeko n'ewammwe. Nga taata wo gwe sooka weebuuze bonna b'ennyombye nabo singa mwami Tamale wali nandibadde nnyomba nabo. Bali ba pretenders era nga nkimanyi. Nze tewali kituuseewo tatange kyataŋŋamba. Era bonna yanga nti oyo omulaba ajja wano lwakuba nze. Oyo omulaba anoonya content na views. Oli omulaba ye mukwano gwange. Nze kitanga alina abantu bye yaŋŋamba nnyende nga mungafunye ebizibu. Ge majago golaba. As you idiots are there, alinyemu, the big people love me. And those are people who matter. Munsi sayimo noonya people who matter. Ekyo bw'otakinoonya gwe concern zo z'oleeta mulimu genomozi. As most told you that I'm a bad person. As genocide told you I'm a bad person. Ate nkubuulira. Kati mwe ba idiots ba poor people. Kubanga tewalidde kyamisana. Ebyetaago byo toilet paper. You mean you will provoke Junior and will not react? I promise you so, may God. Nja kuteekako ekifuba n'okutya otya. Beba n'abaana ba Kasuku. Very useless. Kati mwaka guno Kasuku annyambye eki. Nera si yali mu bulamu bwa muzeeyi. Ate nkubuuza kwa yasinga okummanyiira. Is the problem here. Kumbe eza mu ntalo yakola views ze nze mulwanirire when I refuse ndi mubi. Can we talk about muzeeyi? Kasuku alisirayo tumuleke. Muzeeyi alina ebintu bingi. Muzeeyi alina gundi omukulu munene. Kati muzeeyi yali yankolera foundation. Nze tatanga agenda okuva mulamu bw'enseno nga yankolera foundation. Era nze sayimo sijja kugamba nti mbonyeebonye nnyo. Ati waliwo abali balowooza nti tatange waabeerawo. Nja bonaabona. I've built my home when my dad is not around. I've done things, okay, on my own. Nze kitange yagenda okufa nga nkuze. Kyekyanyamba. Ate buli weragala yantwalangawo. Ati booza lwaki yatwalanga nze. Ate erinnya lye mu mwaka guno weeriri abantu bafa. Amannya ne bafa ki? Ndi wa mukisa okuba nti Tamale Mirundi wendi. Bali abajega kye balowooza kye baagala okulwanisa these boys. Mbombeere mu mabina gaabwe. Mbokasuku agambye, who is he? Ave mu bulamu bwange nkwatagana yaabwe. Tuli ku taata. So muzeeyi yakola bye yakola. Allah bye yamusobozesa. Era n'agenda. Era nze tatange bwe yafa kyakyusa nnyo obulamu bwange. My life changed completely.
ndaba enkwenga bwe ziri nze sayimo sikyalaba muntu toli mukwano gwange. Your behavior, how you react to me is what I take. Ebiseera bisinga abaana nga gwe mu process y'okutwala oba okudda mu mikulu gy'abamuzeeyi baabwe olumu at times addiriza atandika okwesindika okudda wali singa omulimu gujja nga gwakubeera director of communication State House. Osobola olowooza have you positioned yourself mu mbeera esobola otwala omulimu gwo nga muzeeyi bwe? Eyo y'ensobi gye muyina. Nze saagala kubanga taata wange kuba siriba ye era n'ensi gye yali operatingiramu yali ndala. What made my dad is not what can make me. I have to be myself. Siri Mirundi, I'm not a senior. Oli yali musajja mugezi, yali musomesa, yali yasoma. Kusigera kati generation yaffe yeetaaga Mirundi ono kyendi today. Kye yeetaaga kati. Eyo generation y'abamuzeeyi baffe yaggwawo kati. Abasajja abagezi bonna bafudde. Kusigera kati generation yekoze eki? Yavaawo. Era tudde toyinza kuyimirira n'ogamba nze mundaba ano ndi mwana wa gundi. Oli mwana wa gundi nawe na sente mmeka mu nsawo. That's what matters. Edda amannya gano edda ezo companies ezo olaba mukwano baani agamanya gaali gadda. Lwaki gaali gadda? Because these were business empires. Okay? Today, a name means one thing. Do what you can do best. Kitango kola mu State House, it's not a guarantee that I want to work there. As a passion yange endala. Nze sajja mawulire wano kunoonya sente ng'abamu. Kunoonya content. Ndi wano kulaba nti erinnya lya tatange lisigalawo ate nga bwe nkola ebyange. Sibulokera kuba kyali nga kati nyeze kuzannya katemba. It's the way I want. Don't impose yourself on me. Baga ati ebiriwo tebyenkanankana. Amalusu gafuuka engeregeze. Gw'oyinamu omwana wasobola okwata YouTube ng'ovuddewo. Bakyali bato sinna. Kati fight hard. Nzize nebaza muzeeyi wange yandekawo wendi mbaddewo era nkyaliwo. With all the challenges I have faced, abamu balowooza butatange mbu yabavuma mbu bw'anaavawo mbu bagenda kunkolako. Where are they? Ono Mirundi eyasigalawo mulala. Era kati kyekisumbuwa baakasuku. Bannayo. Ate wenjogera baakasuku bakwano ba muzeeyi abamu. Yafuuse ttaamu ya kurepresentinga aba. Kati kasuku ngikozesa ttaamu abayina endowooza ng'eyiye. Taamale Mirundi senior Yaffa kikkirize. Oli mubabikira. Mbabikira banneekanziremu mbabikire. Taamale Mirundi senior Yaffa kitalo nnyo era kyannaku. Junior aliwo ebintu abikola bulala. So we accept and move on. Oyinza okuba ali mukwano gwa muzeeyi nnyo nga mu layini ya junior tokyalimu kikkirize. Bw'ali kwagala ali kunoonya. Twogera ku junior. Gwe atoola ku lw'omwana omuto era gwe asembeza omwana omuto n'omutaasa okubuyaana okubonaabona n'okubula oba oyambidde ddala Katonda. Tulyogera tutya nti twayamba ate twabasomesa tetwabayigiriza tetwabavuba mu bunnya bwe batambulira. Amanya bampitamita ni Kurabongo oba Rimasamu. Sinzira Kurabongo kyate foundation. Kujja gy'oli mwana wa Katonda gwe atugoberera bulijjo entagera azze agoberera obuweereza bwaffe okuva gye twatandikira okutegeeza nti tulina campaign gyetutuumye Let My People Go. Campaign entwagala okujja obuweereza Kurabongo kyate foundation emakindye. Kyekiseera tuve mu kifo ekipangise, kyekiseera tuve mu kifo ekifunda tugende ewaka. Katonda atuweeka Mmengo era n'atuwa n'amaloboozi munda muli agagamba nti tulizimbako amasomero, amasinzizo, naye waggulu wa byonna tugenda zimba enju tugenda okuŋŋanyiza abaana b'oku street bonna. Olwo nno Katonda basinkaniraawo bayigirizibwe
baddaabulizibwe mu bwongo ne mu mubiri. Ekiseera nga kituuse ekituufu balikomawo mu kibuga okukyusa ekibuga n'ensi yaffe. Tusaba buyambi bw'okutukwatirako. Tuli mu kuzimba, tulina ebbanga kati eritasukka mwezi okuva wano. Okuva wano si kikolimo nedda, twagala genda waka. Rent atususseeko, ebikeme emakindi ebingi. Awo nno maaso go bwe tugira n'entebe okutuulawo okwogera naawe, okutegeeza nti atambudde naffe. Kyekiseera otukwatireko nekino tukiguse. Tugusiza ebintu bingi. Akasawo ka seminti ka mitwalo 3,100, emmotoka y'omusenyu ya mitwalo 9, emmotoka y'amayinja ya mitwalo 16. Kyonna ky'osobodde era nzikiriza nti gwagenda okutoola ku lwa kino kigenda kuba omukisa eri enjuuyo. Kampeyini eno tegenda kuleka kyekimu, gw'anaatoola egenda sumulula ensawo zo. Gw'alina ebirwadde ebikubonyaabonya, gw'alina famire eyuuga, gw'ebyenfuna ebyakwatibwa, alina abaana abakutabuseeko n'ebirala. Gw'etaaga eddembe mu nsi, okuwummula ng'okunoonyeza kwabula. Leka ensigo eno liba eddagala. Bw'onaatoola nkusabira awo nawo okutte, Katonda azzeewo kiralo abulesingewo. Bw'agenda okutoola ku lumwana w'eggwanga, Katonda agenda gubulesinga kiralo kuba kye yatutuma okukola. John 15:12 yatutuma kwagala nga naye bwe yatwagala. Tulina ozimba toilet ya bukadde 3.5, main building tugitwalaganya ebulako $5,000,000. Abaana basukka 150 katubajja wano tubatwale Kamengo. Tutandika obbateekerateekera mu ngeri entuufu. Katonda agenda kukuwa ebyo nabyo yayaanira singa otula ku lumwana omuto. Mu Grieving twasomanga the dead are not dead. Now let us assume nti balina mu bbanga awe batulabira nga batulaba. Oza mzee msanyufu naawe. He gave me 2 things nga tanafa. One, to protect my mother, which I will do and which I have done. Taata ange ekigambo kye yasembayo okungamba yangamba yagala maama wo. Era kyenkola. Anybody who plays with my mother, I wish him luck. That's the only thing that matters. But they don't matter. Kasuku munseno kankubule yasaimo. Kibuzo kyango kibuli. Ati nkugambye nti emirimu gye yandekera ngimanyi. Ando ngambye ebiri ngambye kwa ngamba ku ogwokubiri. Ogwokubiri nangamba ya labirira baganda. Era mbasasulira fees. I pay for my brother. Okay? Alina mugonga asoma. So mu bufunze wa mu banga wali. Yes. Musanyufu. Musanyufu kubanga njagala ekyo. Mama wange wali alya anwa. Muganda wange gwe yandekera okulabirira ne baganda bange bana baala abato bali mu bufumbo bwabwe, ono alina mugonga asoma. Simple. Tayina kirala kye yandekera. Era gwe obungama nti yandekera kusanyusa gundi oli mukyamu. Kibuzo kyango kibuli. Ati nkubuulidde nti kati is very happy with me that without him the Chengera family is moving. Okay? Under my guidance. Okay? Okay. Tewali yoshirala. That's beautiful. Kale, kakati ebiseera biguno nga tuli mu mwaka gumu. Anjala kukiriziganya naawe obaddewo. You've not just survived, but you've lived. Naye, of course, as a family, as a brand name, Tamale Mirundi, tubaako ne byetulowooza okusobola okwongerayo omukulu. Have you ever thought of anything mu layini ya Tamale Mirundi nga kwongerayo nga tuvudde ku comparison z'ensi? Other people think of charities, charity organizations. Anything? Have you ever thought of anything? Kitange bamubulamu oluguudo. Fakiri bagenda mubulamu enguudo 2. 2 roads. I will build a museum. Museum ojimanyi? Museum. Si museum, bagita museum. Abasoma oluzungu bakitegedde. Omuntu si museum bagita museum. Ennyumba we baziika omuntu oba we bateeka ebintu bye.
ebimujjukira otyo kitegeera ekyo tujja kikola mu biseera ebituufu. Ekyokubiri, tetulina nnyo kweteekako bwebindu charity to charity what mbuuza bubuuza any plan tewali pulaani tulye tunwe tusanyuke abeegatta beegatte n'omugenzi katonda mu ekiwumula ekyemirembe. Omanyi abaddugavu mwagala nnyo ebyo ebintu byekigwagwa oyinayo pulaani etwalo mukululo guddawa abazzukulu bana bogenda ozaala bagusange. Katonda byakukozesezza mu nsi batabani bo ne bazzukulu bo bayinza obutabikola. Era gwe Saimo tobeeranga onoga nti baga nti embwa enjizi ezaala enkolwa. It means Abaganda baakiraba nti kitaawo aba w'amaanyi tekitegeeza nti naawe ogenda kuba waaki. Kati ono Junior aliwo wakuvuma nvuma okuvuma kwa family era kata kukuleta ebintu era kato fayiro zabadde zifuuse fayiro era eyo si esembi netegekera n'endala nze ndi muvumi eri mukama olwesa kya mukama yagize kitange kyeyandekera era waba muggulu nawulira ngeno poliisi fayiro eziwandikaga yoyo mwennyini. That's what I know. Aina kano kyakolanga bwati omusota gufaanana be baguzaalira. kyogamba waliwo obeedde mu fayiro egera evaani ekola wali nga muzeeyi agamba ebyo olwo bwe bulamu bwange bunkenke anaki siba oliwo omuntu nga ye obulamu bwe kubeera awo nga omanyi ti waliwo omuntu nga awo aba talinayo gwawala naawulira bubi yegwe ne kati ndowooza emirembe gy'olina mingi ekiriwo iwo lyampa. Do you know Margaret Thatcher Prime Minister wa Bungereza yagenda n'alaba Queen wa Bungereza. Queen n'amugamba Prime Minister Margaret Thatcher ng'oyina abalabe bangi. Margaret Thatcher n'amugamba what if I'm comfortable with those enemies. Prime Minister ya Queen nti gwe abalabe oba nze ndyoke nabo abalabe bolooza nti nina sibayinaako buzibu be bantambuza. Nze Saima sinza abeerawo nga sirina gwe mpala n'oba nga teri yampala era wonzigulako olutalo nsaba Katonda wange nenga Katonda weebale kwankola buli kimu okukufula situweeti character. naye ga muze kati bintu tuve mu byokwegumya kya buntu kino beerako ko omuntu luli nga bibeerawo amasimu ne gayitinga kalingina kwanga example ebimu ku byasembe yali American nambala ng'omuzadde nga muzeeyi ayambalagana nga akwatamu awo ogenda okutuukayo nga gw'omaliriza bumaliriza mu bbanga lyo totuukanga kawo n'ogamba kale okuvuma nvuma ndi muvumi ne luno ndweŋŋanze ntya luveewo kubanga lwo oba oluleese lubalina okuvaawo. People baali balowooza nti muzeeyi bw'agenda muzeeyi ge maanyi gange yali which was not 80% it wasn't true. It wasn't. Kati yeyo perception abanumbye mu kiseera kino gye babadde nayo nti Junior ali vulnerable. Leka tumulumbe nga kitaawe taliiwo tujja kumusobola. They have found out that it's not si kye baasoobera. Saimo nze Junior nze senior. Kitange we yabeererangawo ng'abantu baawalagana nabo bamwami lwabo ogo baani yasindikangayo nze negotiating on his behalf. Abantu b'amaanyi bonna be yali ayogera tebaakubiranga ye ate kubugamba ate nkunnyonnyola gwe nfuukira Junior ate nga nze senior. Abantu b'amaanyi ennyo tatange be yali amanyi nange mbamanyi. I called them by phone. Era waliwo bano abaasembyewo okwagala okunsiba playing their games nga balina bino bi YouTube ebyagana okwediwaminga embuto. Today the file is did my father come from the grave? It is me. Beekubira amasimu ne bagula ne champagne ne basinika ebinyo bibalinga ng'empeke z'akasooli. Awedde. What happened? Fayiro ke yavuddeyo I'm here.
naye naina akafaananyi ko ngo najja okubya amavivi anabuulira. Simon, I'm more powerful than what you think because nakyo otasobola kunzijjako. Nze Simon osobola okunvuma naye waliwo kiri kyotasobola kunzijjako. Is the foundation my father set. Nze kyekinwanirira. Kwa batukane baga kale wadde John ya musiru naye taata we yatuyamba nnyo. Kote kalivaawo. Akote kasobola. Ayange Era nalabyeyo omusiru agamba ono Kasoko. Omwaka guwedde tugende move on. Gwe ffe tuleke tukyakungubaga. Akote kasobola. Nze Simon nzo okutwala ku poliisi nga DPC gwontutteko okunsiba aga John yajangu tulabe ensonga zo. Kitaawe yali musajja mulungi. John yefujjo likususe kati yabuvuma baaki. Kati ate goyinza okuba tokiina Simon. Era kyekirungi ky'okubanga weeyisa bulungi mu bantu. Erinnya terikuyamba gaggawala naye erinnya likuwa ekisa mu bantu. Simon sente zonna zenfunye oziraba. Oyo omugagga Amini eyawa bana abaana ssente yali amanyi taata wange. Era Amini nampe milioni 17. Gwe baazi wazindeetere yalowooza ati ate zize. Nga Amini mumanyi. Era Amini mukupa ssente ezo yaŋŋamba nalabanga taatawo ku NBS buli kumakya. Era we nawulidde nti mulina okusaba kwenkwadde milioni 10. Ono yennyini abadde ayagala okunsiba. Omukyalo oyo ow'amaanyi mu America. He loved me because of my dad at first. Kakati n'olwekyo Simon mukolere abaana bammwe amannya. It's not my problem. Togenda kunvikitimizinga. Kubanga Junior kitaawe yamukolerera foundation, he gets money, he's living a good life, he's enjoying. I'm enjoying life. Mweje muzimbireyo. Kavume Junior nze ne mukunyumirwa Simon. I'm enjoying life. Amaje gago gankuuma. Amaje gankuuma, I'm enjoying life. Mwise katata Simon singa na watonga ne Junior nyumidwa Uganda. I'm protected to a level of a VVIP. Simon sikyasora gena mbivulu kwa bonna babajjawo ne baddamu ne babaaza. Nakulabi washiba. Wandabye wache? Washiba. Babaaziza. My bodyguards. Baba bakunyigidde. Banyigidde baba kubye check. Si olaba ne wembeera wano. Kati obo yagala emiggo ono asituka asembere wano wendi. That's when you'll not distance eno nene. Inga baddugavu bulala. So me kati ababanvuma waliwo akomebwa adde Salasini. Bakomebwa mayembe gaabwe. Njajjawe eri yamuwa. Komebwa mondo nya gokomebwa mayembe. So ogamba Junior abona. Kakati. Yes. Is there ines? Ngatufundikira emboze. Nenga tugifundikidde mangu. Tufaayo tugende mpola. Yes. Togenda kwata. Nkyavuma. Okay. Fellow Ugandans. Banakumwe. Ndondeka mu kamera eyo. Short here. Teeka wane wange. Mwe banakumwe abayina engezigezi. Kende teeka wane. Mwe banakumwe abayina engezigezi. Mwe abeefudde ba assistant mothers doli mwe abatuzaala musooke mutubuulirire. Nkiddamu siina mpisa omugenzi Yaffa seziyina era sisuubirayo lunaku n'olu we naazifuna. Ensi ngirinze enkube. Bagambwa ensi efunda neyenkana. Akatuli k'empiso. Eyange nnene. Amweya ntodeneti. Yange gazi wapukazi. No video no bulaba. Simon. Mu few moments later we just Buli. Yange egazi wabugazi. Kakati kano mukakume mu few moments sirimu abatanakutta. Few moments etenzo okutukanga gwe sirimu yakutta doli mutaka. Ngembwe kulumye. Nga sukali yakutwala. Ngoli awo one day ati abanaku emubeera. One day that boy will see this world.
gwe kitaawo aba yafa ne babagabana ng'obumyu nze wange yagenda okufa nga nabyetegekera kati I'm enjoying life Simon kimanyi bulungi nze siri mu mbeera mbi era tumaze kulya ku lunch Uncle Bajjo n'atusasulira those are the friends Bajjo si yasasudde emitwalo 24 we have just had lunch nga kuliko abantu bameka 2 3 4 5 6 kati ejo gye mikwano gya muzeeyi era Bajjo agambye nti abadde alina gy'alaga ne mukubira nze nga nina emikwano Simon ate ka mbabuulire bannaye buli mukwano gwange awulira nti onko bambi genda wako n'abalala chance banjagaleko lwaki Simon abantu batwetungako abalala tunabalabaddi omanyisa emeri eyo abantu abakufiira oyogera bubi eri addala nkubuulira nkola ki oyogera bubi wandijjemu olulimi olwo kale tusalemu mpa olulala Simon kale nzekereza olulimi lwange lubi tusalemu mpa olulala mwedire ebyo ebintu by'ekinaku bye mubeeramu Simon kola ssente enensi tewali agenda kukuyamba just wake up every day hustle be yourself nga bw'okola nga bwenkola omanyi lwakiza abagagga bannyamba because bakimanyi Junior is like that I'm like that yana like na akasajja kasedika nga I'm a spoiled kid yes I am ugazi anyuma magulu galeke kati n'okugaziya amagulu twesuubeko nakyo kibi abantu bato ababitiibwa kale bane tusaba Katonda omwoyo. What do you miss about your dad? I miss him. I always cry. Nkaba mumisinga ng'omuntu omuntu ofiirwa bambi tosigala kyekimu. That's a fact. Obulamu bukyuka. Waliwo Simon obulumi bw'otasobola waliwo obulumi obutawona. Omuntu afiirwa omuntu gw'ayagala, it takes time. But even time, you just learn to live with pain. Jegera. Nze muzeyi wange yannuma nnyo Simon kyovula banze omuntu bw'alowooza ati wakitalo mu bulamu bwange mwewuunya. Simon buli kintu kye twalowooza ekibi kyatutuukako. Simon, wali obaddeko ng'olina ebintu by'otya? Wali obaddeko n'olowooza gwe kibayi nti baganda bokuliko agenda obbaziika mwenna. Naye waali? Naanifuna omukisa ogwo. Okibayi nti oyinza okufuna omukisa nga gwe agenda oziika baganda bo bonna. Naye nga totulangakawo mu mutwe gwo okukirowoozaako. So Deru bwe yafiirwa mutabani we yayogera ekigambo kimu ate statement yali yamanyi yagamba n'okufa tukuplanning, we should also plan for death. Simon, obeerako n'otula n'ogaa kale ne gugundi agenda kufa, baana bajja kufa, ffenna tujja kufa. Kitegeera kufa kwo kuluma. Era tosigala ki? Nze muzeyi wange yannuma Simon, era nze muna ensi nengivaako. Simon nze sikyeguya muntu. Okitegeera nze toli kyonnyumiza ku bulamu. Kitange yakuumibwa magye, nange ge gankuuma. Nze Simon tolina kyonnyumiza ku bulamu. Era nga we yabikolanga era nange we mbikola ki? Era nga bwe yabavumanga nange bwe nkola ki? Ate era tewali kigenda kuntuukako. Waliwo eyaŋŋamba akiko ekyo kyoyogerako nti Junior byakola taata yasooka n'azimba obulamu n'atandika obbakolokota ng'amaze kutuusa buki kubanga taata gwe twogerako yaweerezaako ko ne mu Bwakabaka oba ontegeera awo wonna nga akyali kuki bw'atuuka mu State House tulowooza nti yali ku ntikko ya kaaliya ye n'atandika kati ate gwe ensobi gy'okola watandikira waggulu n'otafa ku bbeesi nkolokota baani nga woogamba nti nze mbavuma. Ati baani benvuma? Nze sivuma b'emmengu. Mengu sina kyenjagaza. Nga tosigamba ati nakugambye talk about people who matter. Nze benvuma be bano these useless boys bakasuku bano banaku abefuula abengezigezi ze benvuma. Nze wali osazeeko nga na minister gwenvuma. In fact ba minister banzigulira bugulizi nziki. Yes.
banogamba nti wali nti nze setaga kaliya kutandika ate muzeeyi wo yakola bwati nze nkola bino nze wano bino byenkola ebya muzeeyi ate muzeeyi yakola mu State House ate gwe abantu ng'obavumye mangu nalwawo dda ate sayimo kye nategera nali nalwawo dda nyenda kuvumira abavubuka bino bikasukutwala tugendeyo gurupu y'ebivubuka ebiyina embuto ebyengezigezi be bali abanene baleke abo bosi balinaako buzibu banjagala be bamponyeza nekomera banjagala ne bakubuuliriddeko balina banga balina ebigambo byebakugamba bakola mu kisaakaate buli agala mama nabagereka nekisaakaate nze emyaka egyayo Simon kyabuulirirwa I'm enjoying the world nze Simon nyumirwansi bwina agenda fuluma wano omukazi akolera ennaku ziri mu mmotoka ajja futuwa bwina engeri faino gye yavuddeyo ate oyo omulaba muleke ali mentally sick muleke toleeta nsonga z'amagezi mbalalu muleke bwe tunaba twogera ku byebutabika ate oyo ojjo muleke bambi kazi alina ebizibu ebimumala oyo bambi nze munenze kati olaba kati Simon nagenda njiga abantu kati oyo yatula mu motoka oyo omukazi yagamba mbu nadduka e Kenya olwo omuntu ebintu byakwogerako nawulira nkolera yivu kati kireke okimanyi naye waliwo ebikwogerwako mugamba nkolera yivu kati mbireke mukazi yagamba juniya bakwenda kusiba bagenda kuteekamu akawumbi nga ndi ku Apples India I'm at my residence wagamba mbu nali ntidde Simon kati kankubulira ebintiisa mu nsi byonna nabiyitamu nze olunaku kitange lwe yafa lwe lunaku lwe nali nsinga okutya mu nsi neiseya naawo I play sex negadanga sibamba amalaya enaakulabye ensi bwete bwe tugitambuza era gwe kiruma nalabako nono omuvubuka Kasuku ngampa amagezi I looked at that boy kati Kasuku bampadde naye amagezi ago bagakwate bulungi nnyo bagawa abaana baabwe nje siri mutabani wa Kasuku akwata olubuto lwe aludde waminge amira eddagala lye atambula ati kati namulaye ng'azannya ebyadde ekuula naye Kasuku omusajja omukulu n'oleego olubuto linga pingwini bwazi naye nze ataawe sijja kutuukawo Kasuku tujja musanga yambadde sikaati kyagambye kituufu kino Kasuku naye tekirina magezi ne bwenkyogerako tekirina makulu kyadde kigenda kukola ki abadde agenda kukola ki Kasuku oyo Miss Kasuku that's why tusobola kumujja mu bongo anjogerako abantu bakunyiiziza ku nsi kuno okimanyi kino eminu gyogera Kasuku si gyogera ku Shalom uyu Shalom omwana muto nasinza naye mu Abotodde Shalom kati ze basanga nnyumba ne Shalom ndi musiru Shalom you just ignore omwana mutano onyalinnya naawe ize sigula lutalo ku muntu nga gwensinga naawe kino kirubuto kino ate kasita kyanjogeddeko wenjagala Kasuku wali we mwagala ati tunyumirwa bwanjogerako eno era siyabadde ne simu nani mukubidde ne mga bulaza ogwasooka Kasuku yawangula nayombanga nze kanentuka ne ngana lwaki omusajja simuleka ne muleka kati amuwa amagezi nti mwogere ku yamuwabya Simon kakubulire enwana y'olutalo akakubulire kanyamba abantu kusasomera baleke taata tutta lunaku lwa taata kuba waliwo eddakiika endala 3 ng'oli ku kintu ekyo abonajatanga okugamba naye ne Simon atuulaawo n'awuliriza naye alina obuzibu agwe eddembe ly'okuwuliriza kuba naye kiri nakyo bwe kikola kireeta abantu batuvuma ekyo kikasike nga kiriko simu bwe kiti kirina omutwe ku kirabbatula ya pikipiki naffe byetujja okukola weesekere ebulamu bumpi Simon teri akugaana kuseka no kamera yo ndeka mwine ebyo ebintu mwetaddeko mugenda fa pressure
sagala kusekanga bandaba seka vumembwa bastard badali sani embwe mwine ebyo bintu bano basayima bye bekoza hane bajja kundaba omanyazi you are all pretenders and hypocrites bonna ba pretender ba hypocrites byenjogera abinyumirwa naye nedda yatogendayo nedda togendayo nekiri bikikaso kubya kikola nakyo wekigamba bakuvuma kiri kusema bwa kiti esinike ebinya kiryanga zina enkimaze ebwindi kifaanana ezzike kiringa abaana kwe beekwekwe kimala ekyo ekisajja ekyo kyantama omanyi sayimo waliwo omuntu n'omwetondera nga wamwetamu sheyaleero tubadde ku muzeeyi nga tumaliriza olowooza public kibi erina okuyigira ku muzeeyi nga tumaliriza public kuba gwe tukugezezzaako kuteekamu byolina oyigira ku muzeeyi ogaane public ekintu kitono nnyo ejjukira olunaku lwe yafa public ejjukire bujjukizi lunaku lwe yafa leero teri kusaba eki teri ki teri kusaba okusaba buli omu asobola okusabira waayagadde nno ngamba kuli kwatutegekera luli tulindemu ekwesoni eyo njajja eddamu erindamu yo lwaki obimbuuza ombuuza mpozi ki nedda teri kusaba okusaba wobanga tukyapulaninga oba tekitaka kuddamu kati nedda tukyapulaninga nedda si kuba nti kya famire tukyapulaninga naye nga ku lwokuna tulinayo okusaba kitegeera naye wangi nnyo abategese okusaba oli waddembe naawe sayima okugendako ku kyaki nosabira mwami Tamale okusaba kulungi kale bannaye junior netugenda muwa byakwogera tugenda kumujja okulaba nga tumuggyeko omutwe gwe netumuwa omutwe omuki babadde bakutuma badde bagamba ki abantu bagamba olinyemukko kanaye kankuubaka bwange so sirike obubaka obusooka abantu bagamba bantu ki ab'enjawulo bagaye tebalina magezi tebalina bagamba linyamukko banyamba ki boogamba abala bagambye oluvannyuma lw'okuvuunuka kino kyewabadde kino kyo nadde nteekeddwa kivuunuka nti bano abaakuyambyeko bajja tutuuka bakole ki kankubuulire tebannaba bakatandika bagenda kunnyamba mpaka lasiti wadde banyi nti bakoye gwabatusaze wano bagamba yo bamanyi wabanga nnyini ensi ne bannanga abanaku mbu kaakati mwe mubaba bajjayo ku misango gy'okubba enkoko ate alina endowooza y'abanaku gy'ali presentinga kuba mugaye mu buŋŋamba mulimu ani ategeera osegera kati mubuuza ati mubaakusindisa yinza n'okuba ndowooza ye mbu nninyemu nga nninnyamu lwaki ngenda kwongeramu nina kati ate ebivumo byendeeta bipya byakuvuma kikasuku kino bane mubeere bulungi mweraba bannaye Muna Habo Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Habo Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna